Tuli Kibuga, His Excellency Telekedi President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atabukidde DPC abadde agenda maaso n'okuba mu bitundu obw'ekibuga bwe tubadde tugenda okujaguza n'okujjukira mukwano gwaffe muganda waffe omukyala eyatuva ku maaso Rita Nabukenya wabula amagye ne poliisi negakola ku His Excellency n'abantu be effujjo era President waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'agamba nedda effujjo n'akamanyiiro mugenda bikola ku balala so si ku baana ba National Platform so si ku balwanyi ba Foot Soldier abeerekereza buli kimu okulaba nga beewaayo mu mazima gaabwe mu butalina bwabwe mu nfuna yaabwe entono ne bagamba nedda ekimala kimala wano we tulina okukwata tulwanire eggwanga baganda bange ebintu ebimu tubirabanga ebyo just ebintu ebimu tubirabanga ebyokusaagiriza naye twandigudde amaaso gaffe ne tugamba wano wetwagala okulaga wano wetwagala okutambulira netereza eggwanga lino bingi bituukawo bingi bitumazeemu amaanyi bingi bitumeze bingi bituletedde okutya bingi bituletedde obweraliikirivu naye tulina okusigala nga tuli bagumu kubanga twetaaga Uganda eno etambule twetaaga Uganda eno egende maaso twetaaga Uganda eno ebeere yanjawulo era tusuubira nti mu bingi byonna ebikoleddwa ku lwa Katonda n'ensi yaffe eno nga tuli wamu nga bannayuganda nga twekwataganye wamu nga tukulembeddwa wamu banange tugenda kufuna eggwanga eddungi lye tuneenyumirizaamu eggwanga ery'enjawulo erinawa bannayuganda ekitiibwa eriwa bannayuganda essanyu eribawa emirembe era limwe banaatambulira nabo ne beefiiringa nti balangira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Telekedi President of Uganda luno terunaggwa bwe bantandikwa munnange ate yagendera ddala waggulu era President waffe omulungi His Excellency Telekedi President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'akulembedde eggwanga lino era ng'atukutte nga tutwala mu maaso tuwaye kigenda kuba kitono gye tuli buli kimu kigenda kuba kinene ate buli kimu gye tutabanga ekitasoboka kijja kujja nga kya buwanguzi ebintu bino ebyampuuga Museveni ali mu kwezimbako kisenge kirala addemu atubuleko tuddemu tusigale ku mpuuga kubanga NUP ekintu kye yakola kwe kubuuka ebisenge byonna ebibadde biprotectinga Museveni ne tumutuukako ye yennyini nti twakuba simanyi protocol simanyi hayirake simanyi babiyita batya Museveni nga tumufuna ne waba ali mu kisenge kye nga tumukubira amasimu nesimu no yajijjako yajiva ate Museveni amu yet to find out bwoba oyina essimu endala ngenda kudda mungi gabe weewaawo bwoba oyina essimu endala gye weekwatira ngenda kudda mungi gabe naye omusawo yagamba ave ku ssimu kuba yali egenda muttisa pressure ne bagimuggyako kati alina zino ez'abagundi zino ez'abayambi beffe tetwagala kukubira muyambi wo twagala gye weekwatira mu ngalo ddamu ogifune njigabe njiwa abantu wulira Museveni ayagala kwezimbako ekisenge ekirala kubanga SF si twagiyitako simanyi protocol simanyi ayirake simanyi bikino tubiyitako eyo simanyi advanced team ebyo balina bwe babiyita nze sibimanyi mmwe mubitegedde ekkanisa ekereziya obwakabaka bonna zaali layers ze yali yeetaddeko ne tumukimayo ne tumuleta mu ataaka zaffe kye twakola Museveni okumubwebwena ne tumubwebwena bulere waliwo olumu empologoma yagenda negwa mu mbiza z'embogo buffalo zagenda ne zepositioning nga zaalinga mukaaga emu negisimbamu ejjembe negikasukira eri neri negibaka negikasukira eno ne balyoka bazunze empologoma okugiteeka wansi nga nfu okugita nga nfu ng'ona nakasukira ono twagabanagabana Museveni twagenda okuddamu omumulaba ennaku zaalinga ziizo agenda mu tureke nga yenna ali bw'ati atambulira ku mugoye nga konna kaweddewo kati Museveni ayagala kwezimbako leeya endala tudde kumpu alina abantu baleese babijirwa
abantu abanuupu kati ate be bakuba nuupu ndabyeko akantu kabijirwa nga bijirwa akola ki babwanika bwe bayimirira basooka kwongera kwebulandinga nga abanuupu bayambadde n'obukofiira ne batandika okwogera nga bakuba nuupu kati obwongo tubuteke ku babijirwa tubuteke ku bampuuga gurupu yeeyo ndabyeko bijirwa mbuna pulidikitinga 226 bijirwa ntwala omukisa guno okukugamba tewaliyo 226 byonna byopulidikitinze bifu mbusimanyi kakati era munnange kati mpulidikitinga 226 era tugenda beera bwe tuti General Museveni agenda kuyiwa amagye buli kanyomero konna era ffe tujje nga tetulina na points ze tuwanti oba kino wabula ngera tugamba kimu agende era atuwangula atulye bijirwa nga yabyogera bwatyo tomuyita musiru bijirwa tomuyita musiru ayina ensonga lwaki abyogera bwatyo kati bijirwa nange ntwala omukisa guno okukugamba tewaliyo 226 tewaliyo 226 tuli wano opredictinze ebibyo namwe ne predicting ebyange tewaliyo 226 tekawo abiri kati Museveni addamu okwezimbako ekisenge ekirala tuve ku Museveni tudde ku bijirwa mpuuga bwanika baani tudde ku abo bakulimba ffe tuli ku Museveni mpuuga genda owulire gundi za gundi ezo 3 obwongo bwa mpuuga bwonna buli mu kutereeza opposition bafune opposition evuganya obuvuganya gavumenti kubanga bagufuula mulimu opposition mulimu gwabwe omutongole era yagala opposition ng'ekeredde nga terina gundi yonna bo bongere kuvuganya buvuganya ebyo bitoko byammwe ebyo ebya reforms era byogeddeko leero kati reforms mwagenda wayingira parliament 2011 ebyo bitoko ebyo ebya reforms byaliwo mwakola reforms ki nokabera mu 2016 ngera muri reforms wakola ki bira abiri mugo mune mugamba reforms ngate muzikolanga nolwayo tudde mu reforms no tuli mu kujjako Museveni ate ffe tuli ku mission 2021 eya Museveni mission 81 yagimaliza mu 86 mission 81 yagimaliriza mu 86 lwe yagguka ntwala omukisa guno bategeeza I repeat tewaliyo kalu bwe wali baya kalu 226 sirida ku internet weewaawo mukitereke bwe wali baya kalulu Museveni kategese nga Museveni ku ballot kwali nomo as usual lwendikoma sirida ku internet mbabulidde kuba ndi basi kyalina kyembagamba I repeat bwe wali bawa akalulu 226 nga Museveni akategese nga wali weewaawo sirida ku internet ago gegali ba magenda gange sirida kuba ndi basina kyembagamba nze sijja kola nga mpuuga ndi basina kyembagamba sirida ku internet ekyo kyenjogedde nkyogedde 11 ogwokuna 224 bwe wala ayakalu weewaawo sirida ku internet kansoke ngende eno eyo nja kuddayo oluvannyuma bugo ofaananye gundi taseseka bwejere kansoke mpitireko wano ku bbalamu ngende mu kigambo kya Katonda ate nga ndi ku gurupu eno era
His Excellency yayogedde bulungi olunaku lw'eggulo. Omanyi Museveni oyo akola ebintu. Museveni amala okukola ekintu. Wulira statement zino. Njagala wulira statement zino. Senga statement zino omuntu mulala ye yali azoogedde owa Nuupu. Senga kiki ekiriwo. Naye byonna babiteeka ku mutabani w'omugenzi George William Senta muwulira. I do not support persecution or discrimination of homosexuals as our society has always done. We never discriminated them. We never marginalized them or discriminated against them. But Mr. President, this question, I have told you, homosexuality is not criminal. If it is personal, you are not discriminated, you are not persecuted. But I do not support persecution or discrimination. Obiwulidde ebyo. Eyo ye stand ya Museveni gy'alina. His Excellency eyiye yakola ne settlement n'agamba oba kuba bubazi tubakuba obubazi. Naye n'olwaliro ekyo kya Museveni tebakyogerako. Bakikwata tebasoona kukyogerako. Yali ali mu katuwati munnamawulire amubuuza atya Africa atya ewaka okumuwulira n'alyoka ne yeefuula ananagira ate abyogera ate tabyogera. Naye ebyo tewaliwo abyogera. Bongera bitusibako. His Excellency eggulo yayogedde n'agamba bw'ati. Bwe kibanga mugamba nti nno Balamu yagambye mbu Nuupu abali mu makomera ebakozesanga bizinensi eyo bizinensi ya Nuupu nagamba then mubate bizinensi egwe. Kati njagala tudde kugamba tulowoozeeko ng'abantu kale abawansi abataasoma kuba tekisaana mu gundi. Kyagulanyi yakulira amakomera. Okukwata abaana nga gavumenti yebakutte n'ebasiba. Buli mwezi ewa Kyagulanyi ssente ez'okuba nga abaana bali mu kkomera. Kati bizinensi ye etya kuki? Era baabakwatira ki? Balamu najja nakugamba mumpe lisiti y'abaana abo nze mbajjeyo mbu tebagirina nga Museveni yatusomeranga amanya lisiti Museveni ze yasoma teyasigazaako kopi bali luddawo. Museveni asooka atebe yasoma enanga yatugamba genda ku polisi ekuwa olukalala lwabo be bakwata enanga yagamba nze mbalina. Wabula ba Museveni balowooza tukyali eri mu kinaana gye yattanga abantu n'abagamba Amini. Musanvu yattanga abantu n'agamba Obote. Bannayuganda ab'ebiseera ebyo ne babikkiriza kati twagala Balamu atunnyonnyole. Edda baatugambanga waliwo bakusetingiranga ekibuuzo ne bagamba elaborate, discuss, explain. Now, Balamu explain more about that. Abaana abo bafuuka batya business ya Nuupu. Kyagulanyi abafunamu atya. Buli lwe mubasiba mu musasula. Kubanga amakomera gammwe. Senga yabadde alina amakomera. Waliwo abaana abajja ne babawaabirira n'okubawaabira. Omwana mwesigwa yayogera wendi bwe nti nga ndaba n'agamba Kyagulanyi ye yanjo kya paasi. Lwaki Kyagulanyi temwamukwata? His Excellency Kyagulanyi, Waiswa Mufumbiro, Lewisi Rubongoya, Honorable Ssenyonyi basiba bambala bereti ezo lwaki temubakwata? Ze mwakwatira abaana abali mu kkomera lwaki temubakwata n'enkofiira za UPDF ne mubasiba? Naye mwe mulowooza tuli basiru? Mulowooza tuli basiru? Balamu Prime Minister
Nabbanja yagamba alina John Bosco Kibalama, sooka okole ku kyokuta John Bosco Kibalama oba okumuleetako mu kkooti alabikeko bulabisi mu kkooti. 2 gende ewa ani Onyango akuwe damulira John Bosco owe wa Kiseka wakira alabikeko mu kkooti omulundi ogusooka tukakase nti nno zze kukola. Ne bali 18 eyo byoba osookako. Bannayuganda nabagamba era nkiddamu temugeza ne mukkiriza okusaba oyo Museveni atukola ebintu nga birina spiritual meaning. Museveni ayinza okukola egyo emikolo gyegyo egy'okusamira egy'omwoyo nga lwe tulifukamira ku mavivi okumusaba abaana abo nga tuli batusala endalinze Uganda buli kimu tuli kisaba ye. Njagalo ze mabega katambika buli kintu kyonna kye tuzze tubagamba ebintu ebimu Museveni abikola nga bina spiritual implication nga bina spiritual impactation nga bwe tubikola tuba tuyingidde mu ndagaano ye y'omwoyo. Abaana Museveni ayinza okubakolerako ekintu n'agamba bwe balifukamira ne bajja ne banneetondera mbata abaana bano baliba bampadde Uganda yonna buli kimu bali kinona wange ebbanga lyonna. Nakugamba Museveni ali mu kukola emikolo egy'okutwala obuyinza okubuleka mu lunyiririrwe omwana asikire omwana w'omwana we. Ojjukira Museveni bwe yabanjulira kazzukulu ke. Olowooza kyali kyakusaga okukwanjulira akaakaana mbuno nga kakuba sama. Alwana n'ekintu buli musawo gwaleeta amugamba abo wali osaba obuyinza tewabusaba kubusikiza mutabani wo. Kati Museveni alwana kulaba nga abusikiza ayinza otukola ekintu nga kya mwoyo nga okwola obuyinza bwe tuliba tubuwaddeyo ewa Museveni nga buli kimu kiriba kize mu ngalo ze. Nga akawuza akakutako kolaba ketusiko omuguwa bateto bata sibata muja munetondere nga kaina kye kakutte ekyamaanyi nga edda yewaffe ku nnyanja wabangayo emizannyo gy'abavubi. Emizannyo gy'abavubi gitera kuba gundi gyabanga gyakusika muguwa bafuna abasajja abavubi balina ebifuba binene bwe biti ne bakola omuguwa nga muwanvu bali ne badde eri bano ne badde eno ne basala akagundi wakati ne mutandika osika omuguwa asika najja kuyisa wali makati n'akuleeta eno y'abawangudde. Mumanyi ki oba obulamu bw'eggwanga n'obuyinza bw'eggwanga busigadde kwaba abaana abasibe nga tusika muguwa nga senga Museveni tumuleeta eno n'abasesema abeera awedde naye bw'atutwala eri ne tufukamira. Lwaki balwana nnyo tubeetondere ng'amakooti weegali abaana weebali tewali kibuze obujulizi babulina? Lwaki tebabawozesa? Kiki ekiremye? Baatugamba mbuguti olubuto lwalinga lumuluma nga buli lwajja mu kkooti abeera akuba empiiyi nga atuulamu katono n'agenda mu ttooyi n'atuulamu katono n'agenda mu ttooyi ne batuleetanayo omulamuzi omutonotono atalina pulobulemu ya mpiiyi. Omanyi oyo omusajja guti ali ebinyebwa eby'empogola n'alya amagi n'alya ebikajjo n'anywa omwenge bwakata n'agenda anywa ku malwa kati nga buli waatuula akuba empiiyi. Ne bamuggyako ne batuleetera Mugabe. Lwaki tebawozesa abayeekera abo ne babasalira? Omwana ne bagamba mutusalire tukole obusibe batubuulire kiki ekibaganya okuwuliriza. Lwaki tebawoza? Ekyo kyababa basooka otugamba. Tewaliwo balamuzi, tewaliwo kkooti. Lwaki tebawoza? Wabula nga bamaze okubanyigiriza bwe batyo bongera kutulaganga era ensobi bweri ku Nuupu. Senga mubadde mutugamba Nuupu yagaana okuleeta balooya buli lwe tujja mu kkooti balooya b'abawawaabirwa tebaliiwo. Eyo yali badde Nuupu, oyo yali badde Kyagulanyi. Okubanga tebalina balooya
kati njagala ani Balamu asooka atubuulire lwa kiki ekiganya okuwuliriza emisango gyabwe emyaka 10 myaka okuva 22 23 Damulira bamukwata 2019 I gundi Kibalama talabikangako mu kooti wadde n'omulundi ogumu bwe guti awo Kyagulanyi ayingiriramu wa omusajja yali Busoga bamuyitaani Peter Walubiro nabuki eyagera olugero lw'omusajja simanyi omuwandiisi w'obutabo yani eyagamba nti dikiteeta waliwo omusajja omu simanyi yakongola enkoko n'agikongolako ebiwawaatiro gundi ebyoya byonna nejja omusaayi n'erumwa nnyo n'erumwa n'agikongola n'erumwa bwe yamala n'agita n'agisuula eri n'amala n'agisuulira empeke z'akasooli bwati n'endala n'azikwata mu ngalo nekomawo njanga eri ezo empeke z'akasooli nejja ne mu ngalo nekomawo n'agikwata kuba yalina empeke z'akasooli omusajja oyo yali jjo mu kakiiko ke baateekawo ak'enjawulo akatunulira ensonga z'ababeesigye ne gundi ne Amuriati omusajja oyo Omusoga yagamba Museveni ayida kuba maana abamaane mukyolye kati Museveni byayagala okutukola amaze okutukunyuula ffenna kati ayagala tukomewo nga tulya kasooli Jjajja Odongo yasoma enkalala z'abaana be balina genda Jjajja Odongo akuwa enkalala ezo genda Museveni akuwa enkalala ze yali asoma mu COVID gende wa Nabbanja akubuulire wa we yasibira webale nnyo mukano gaffe muganda waffe omukulu SP asiimwe webale kwagala ggwanga webale kubaako ky'ozaako ku ggwanga lyaffe era webale kola buli kimu ekisoboka okulaba nga tukola ekituufu era nga bannayuganda tukola ekyo kye tulina okutufuna tutereeze eggwanga